kikolwa kya bugwagwa ate si kya buvunaanyizibwa nnyo wadde n'akamu gw'okwegeraageranya n'omuntu omulala wadde competition ngeri healthy naye mu lugendo lw'obulamu singa otunuulira Idris n'otandika okulaba byatuuseeko n'oyagala mutambulire ku misinde gye gimu ekyo ekintu ebiseera ebisinga kyekitera okuleetera abantu okuwa ebintu ebitalina makulu ne babiwa amakulu ebirina amakulu ne babimma amakulu kambeeko ekyokulabirako kyempuwa nalabye muyina omukulu gwe mwakozeko interview kakati singa olwaleero ntandika okwepima mu muntu ali mu myaka 45 mbeere ne byalina agenda kunkozesa ensobi fe abatera ogenda out singa obeera mu bbaala n'olengera emmeeza ekuliraanye nga bataddeko azuulu nga gwe tomunywa nawe oyagala onywa eccupa eyo oli mu kuvuganya ate ng'akuliraanye takimanyi nti kwolimu obuuza lwaki oli anywa kali naawe kwoyagala soka nobalabalamu noyita kameka tebabuuza amugamba guli nga nana kulaba nsawo eyimiridde kakati ekibuuzo kiri nti oli agitumiza omanyi gyakola omanyi ebbanga lyategekedde ssente ezo okuzisaasaanyizamu obwo obudde mu omulabidde azisaasaanyiriza so ekireetera abantu okuwa ebintu ebitalina amakulu kibeera nti omuntu yeeteekako okuvuganya okuli unnecessary naye bwana batte kyali badde nti gwe sooka otunuulira olugendo lwo otandike nze ndi omu ku bantu abatono era ejjo nnyina omuntu gwe nabadde naye ne conversation naye yavudde wangambye onnyambye namubuuzizza lwaki wayawukana n'omuntu gw'obadde obeera naye n'atandika okunzigirayo ensobi za munne naŋŋamba ensobi za sweetheart zonna n'azanja ku mmeeza kyamutwalidde eddakiika 3 mutufu yaweze essaawa nga mbuulira ensobi annyonnyola kananyonnyo kali ne mubuuza ezizo zaaliwa naŋŋamba tewaali ne muga ensobi we yaliwo wamanyi yali adeetinga malayika nga tamanyi kubanga gwe tewayinaawo nsobi adeetinga mwanyina wa Gabulyeri yali ku Gabulyeri naye nga tamanyi kinkola bubi nnyo omuntu okunnyumiza abantu abalala nga bwe baamuyisa obubi n'ebintu ebiranga bwe bitate n'atanukulayo nsobi ze yadde 3 kiri kyavaako munnange tuli bantu ate era tusobya ate era tulina ebitagenda bulungi ate era tulina ebitagenda bulungi nze nnyumirwa nnyo omuntu aŋŋamba nti relationship eyo yaggwawo naye ensobi zaali zange n'azimenya n'atandika sinze nno muntu awa nnyo omukwano obudde sinze muntu nammenyera ebintu nga nsobiize kuba bw'otamanya bintu kibitambudde bubi ntibambutuufu bwe nagendanga n'ennywa nayitawo webali nnyo omusajja yaŋŋamba nti gavumenti eno etusudde nnyo ne mubuuza etya naŋŋamba abasajja abo bandeeterako assessment ya kawumbi kamu n'ekitundu mu musolo ne mubuuza lwaki baakaleeta naŋŋamba nti ate tubamanyi basituka busituzi ne bajja ne bakugwira ne muga tekibaawo omuntu amanyi tax liability omuntu ali responsible ng'akimanyi nti nteekwa okubeera obuvunaanyizibwa atandika okufayiringa taxes olunaku lwaggulawo business n'atandika okutegeka empapula ze lwe balijja ne bamusanga ng'ateredde gwe bw'obalinda bajje bagenda kukukwata bubi so nga eyabeetegekera bagenda bamulekerawo ko gaapu we yeetaasiza oba onfunye kati ensobi teyagiraba nti teyategeka mpapula ze n'agisitula n'agikuba ki gavumenti oba ontegedde kaakati 2023 bw'oba omwanalizing economy gireke ebbeeyi y'amafuta gireke bye wasoma bireke genda kuggwa omuntu ensobi ezizo zibaddewa nga gwe omuki ewaganye lwaki waganye naye ng'osimbuliza ku gwe nagamba abantu nti bintu bitono nnyo byensobola obbakyusaako wabula nze neeyinako bingi ebisobola okukyuka singa alukeera n'ensalawo neŋŋamba nti nze Idiriisa omwaka guno lwaki mu butuufu sibadde na ssente bakama bange lwaki nsooka ne mbajja mu equation n'ensigalawo nzeka ngenda kutandika okwenoonyako ebintu bye sikoze bulungi mu butuufu omwaka guno sibadde mukeeze sibadde wanjala kimala
abantu si networkinze bulungi ate si investinze mu bintu byennyina ku investinga nga gwe omuntu ebiri outside because oyinza obutabikyusa kubanga nawe gwosobola okwegamba ensobi eyaddala gyotasobola kugamba muntu ng'omusisinkanye so ekibuuzo kye wabadde obuuza nti kijja kitya oba kiki ekireetera abantu okuwa ebitalina amakulu babisaako amakulu lwakuddira okunenya okwalibadde personal ne bakudikira yali nga publicly nze nja kugamba nti bwe mba sirina ssente era nga ndi mu mbeera gye ndimu nsobi yange nganze tebirimu muntu mulala nganze bwebeera yanzibye nsobi yange babeera yakunyaze nsobi yange si yiye atakusasudde njange kati nze nyina kunoonya bwe neetereeza nneme kuddamu gikola mulundi gwakubiri bwe nadda ku bantu sibeesigwa sibeesimbu ebintu ebyo ngenda genda okumaliriza nga nyiigidde omuwendo gw'abantu mungi nga ate nange sikyuse kati omanyi kyenja okukola nze kansooke nkyuke gwe bw'okyuka abakwetoolodde ne bamala okulaba nti okyuse namba esinga obunene egenda kwesalako nga togigambye nti ataasobole kutambula naawe ng'akwesonyiwa webali nnyo anaasobola okutambula n'enkyukakyukayo tugende basi webali nnyo so 2023 beeyisizza obubi obuvunaanyizibwa baganye okubwessaako nga bo abantu mu investments bateze okoze omwaka guno njagala oddeyo otandika okukola analysis nga tonnaba kunenya balala na biki bigenze bubi bw'oba olina supermarket nga tonnaba kunenya musajja eyakubba n'adduka sooka weebuze gwe ensobi nga nannyini supermarket ebaddewa okulekawo loophole okulekerawo omwana asobola okukunyagirawo bw'onaaba oli mu by'abantu si beesimbu bakyakunyaga abantu bazibu omuntu tagenda kukyuka nkya era nze mulimu ekintu kye nayize nti abantu ndowooza Katonda yakikola nga abantu balina kuba babi nga ffe tulina okukyuka abantu tubaleke nyambira omuntu ono 2023 aweddeko kale ensobi ze azitegedde naye yagamba nti nze nnoonya capital ningira 2024 nga nina ki capital nina milioni zange 5 nina milioni zange 10 zonna okusinziira ku buli omu target ye n'ennyingiza ye tutandikira wa come 2024 kakati kubanga ayinza okubeerayo naye n'agamba Chris ebigambo byayogedde wano mbadde ngenda oteeka mane wafu sijja kujjawo ekibuuzo ekyo osobola okuddamu n'okinziriramu bulungi nenkifuna bulungi because mbadde nyina kyenjagala okuyisaawo n'ekiyinza obutajjayo nterese ssente zange oba ngambe nti tageti yange mu 2022 yali yakufuna capital miliyoni 10 naye kalwaliro Chris azze ebigambo byayogedde mutuufu ndaba nti business gye nali nsetinga okukola eyinza okuntuulamu biki omuntu oyo byasobola okwewala oba nga ayagala kukyusa bizinesi nti zaada agenda okutandika osuubula ettaka ettaka lyali nsala kati kanziteeke wano alina kukola kyokulaba nti akasente ako akafunamu kibuzo kati nkitegedde bulungi nnyo okusooka nabadde sikifuni kakati tusooke n'anoonya agenda okunoonya capital we tugende mu kuinvestinga nabagamba nkiddamu leero buli kintu kyonna ky'oteekateeka okukola teweetaaga musamize kuwa mukisa era oyinza n'obuteetaaga bagaba mikisa sente nsuwe mu bajjajja empewo zizifuweko era oyinza n'obuteetaaga muntu kubuleesingira bizinensi ebintu biri ebyo bibiri bw'obanga ekintu ky'ogenda okussaamu ssente okimanyidde ddala obwetaavu bwakyo bwakuteebereza ssente ezo ziteeka awalala oba zisigaze oba zirye okuteebereza kutya bintu bingi nnyo omuntu byakola nga mu butuufu akatale kaabyo kubanga nabagamba tulina obutale bubiri tulina akatale ke bayita ngenda kyogera mu luzungu ojja kunyambako bwe kiba kisobola okudda mu Luganda tulina bika by'obutale bibiri tulina kye tuyita create market ng'akatale ako gw'okakola notandika wakatale nga tekabaddeewo akatale ntegeeza obwetaavu bw'ekyo ekintu tebubaddeewo naye gwe obusindika mu bantu
tebadde akinoonya gwe n'okikola n'okikiriza muno bajja kyagala kankibawe. Akatale akokubiri ke tuyita demand market. Demand market ke katale akayina obwetaavu nga weebuli nenga ekintu tekiriiwo n'ogamba waliwo akyetaaga kankikole nkiteekeyo. Bwe butale obu tewali kakusatu. Kakati soka weebuuze sente zino ze nnoonya mu 2024 zigenda mu katale kyakatuufu. Ngenda mu create market oba ngenda mu demand market. Sente bwe ziba zigenda mu create market ekintu tekibaddeewo okikoze okibasindikamu kirina emikisa 2 ku buli 100 akatalo kizira. Omwana abadde alye omwana abadde amanyidde ensujju n'obuugi bw'oyagala omuwe mukene bw'oba omutandisa mukene totandikira ku kiro osooka tugiiko olabe response ye omwana agenda ku respondinga atya. Bw'omala okumanya nti amwagadde ebirungo ogenda oyongeramu mpola paka ng'omwana akoze eki tubize mu katale. Akatale aka create market tetulina kayingira na magulu 2 eyo tusaayo kumu. Lwansonga nti bye tuteekayo tebadde abyagala ogenda weegendereza onfuna. Omanyi lwaki TikTok yakuba nnyo? Yasanga akatale akasaba TikTok teyayingirira yasanga demand market. Yagenda mu demand market. Nti abantu bayina nze nakizuula luvannyuma nti abantu out of 100 ebiseera ebisinga abantu 99 ku buli 100 baagala olabibwa. Baagala okwemulisa. Baagala olabibwa. Ennaku zino n'omuzeeyi ayina TikTok agenda ateekayo bwati video n'akola mundaba najjayo. Eyo video ya busekonda 10 n'agikasukayo. N'agenda n'akyusa ne viewership n'ateekako public n'atasaako only friends. Kitegeeza nti abantu baga so TikTok lwaki epushinze nnyo nti yagenda mu demand market. Kati bw'oba ogenda mu create market capital wo muteekeyo ng'okimanyi nti ebiri eri byokya lwansonga teri abinoonya. Oteekayo gezesa. Nze era ntera nnyo gamba abantu nti bw'oba oyingirira akatale aka create market investment bw'ebeera ya million 10 soosa ayaago 2 lwansonga akatale sigiri eriyo nkambwe. Era abantu abagenda mu create market ebeerayo chance 2 agenzeeyo yenna okudda n'obutadda agenda oloseero adda pressure zimukubye